Kkooti y'Omulamuzi etuula ku KCCA eyongezzaayo okuwulira omusango gw'aba-Jobless Brotherhood abagambibwa okuba nti be baasuula obubizzi obwa kyenvu ku Palamenti mu mwaka gwa 2014. Olwaleero oludda olwabi nga lukulemberwamu Pamela Olugot lwanjudde omujulizi omupya ategeerekeseeko nga Mwiri Paul. Omwami ono atemera mu gy'obukulu 43 ategeezezza kkooti nga bw'ali mbega wa poliisi era ng'omusango guno we gwali guzzibwa yaliwo ng'akuba ebifaananyi. Wakati mu kajojijoji w'ebibuuzo, Mwiri atamye n'ayogera amatankane era nga by'ayogedde bikontana n'ebiri mu statementi. Bw'abuuziddwa pulida w'abawawaabirwa Isaac Ssemakadde oba amanyi amateeka g'okukuuma obujulizi engeri gy'ali mbega wa poliisi, asirise busirisi ekintu ekireetedde omulamuzi okubuusabuusa obujulizi buno. Exhibits in the police station are kept in a store, right? For which there's a register. And as so, you are supposed to report to that store man. Correct? Correct? I can't hear answers. Oluvannyuma Omulamuzi Moses Mushebebe asabye oludda oluwaabi okuleeta obujulizi obulala obuluma kkooti olunaku lw'enkya okusobozesa omusango guno okutambula amangu. Wabula ye omwogezi w'aba-Jobless Brotherhood Robert Mayanja era nga bano be bawawaabirwa ategeezezza nga we bali abasanyufu n'ensalawo y'omulamuzi omuggya Moses Mushebebe. Leero tuli basanyufu nti omulamuzi omuggya His Worship Moses Mushebebe ensonga azikutte mu ngeri ya kintu kikulu, alaze nti afaayo eri obudde bwe tumaze mu musango guno era nga bwe yatusuubiza nti omusango agenda gutwalira ku sipiidi egugwanidde kubanga mukadde nnyo gwa 2014 sofa enkola gy'akozeemu ematiza nti omusango guno gujja kuggwa era obwenkanya tujja kulaba. Gye buvuddeko abavubuka bano beekubira enduulu nga bagamba nti omulamuzi ali mu musango guno Beatrice Kaiser tebamukkiririzaamu kubanga ayinza okwekubira ekyawaliriza ekitongole ekiramuzi okuweereza omulamuzi omuggya Moses Mushebebe. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera amalindirire. This is Kingdom TV.